Kakati mukyala gwe eyeddira ennyonyi obubaka buno ogambye nti wafunye obubaka ng'ogenze mu kyalo ndowooza ewammwe naye watuukidde maka ga mwami Kayondo. Ogambye nti maka ga mwami Kayondo bwe wagenze okulaba nga waliwo olusuku lwa Bbogoya naye ebitooke nga biwanvu nnyo, naye mu kugenda mu kyalo mwagenze enkuba ebakuba nebakuba neyeeyongerera ddala obungi ng'era etonnya nnyo. Ogambye nti mu kweggama mweggamye maka ga mwami Kayondo. Olusuku lwa Bbogoya lwabaddewo awo ng'ebitooke biwanvu nnyo, wabaddewo omukyala kyeyavudde agamba nti azze, ndowooza wabaddewo omukyala omulala azze. Kati omukyala oyo yabadde ne Bbogoya we ndowooza ng'amutunze n'atunda ne Bbogoya ey'okubiri. Ssente ze yafunyeemu ndowooza nga awulira ayagala kunywa ku mwenge oba nga ayagala zigulamu mwenge. Ogambye nti wabaddewo awo abaana n'ayagala abaana bawe ku ssente. Gwe wennyini kamwa koogera n'obagamba nti gwe wennyini awadde obubaka buno ow'ennyonyi n'ogamba nti ate abaana bawazaaki. Kati naye ng'omukyala ekintu kye kikulu ennyo alabika yadde awoomerwa nnyo omwenge era yabadde ayagala nnyo omwenge. Kakati nnyabo ow'ennyonyi obubaka bwo buno ekituntundu ky'okugenda ewammwe era n'otuukira mu nnyumba ya mwami Kayondo ng'enkuba ekkuba naye nga weggamyewo bweggami, kituntundu ekikulaga ewammwe mu budde buno emisambwa gye gyakuzaala. Kye njagala mumanye abalubaala abasinga obungi nti emisambwa gye gibazaala, naddala omwana ng'aliko ebbala, mwana omuzadde aliko ebbala, musambwa guba gugamba nti nze nnyini ye, nze namuzaala. Kitegedde era abaana bwe batya ebiseera ebisinga obungi tebatera kubeera na kuwangaaza nnyo mikwano na bazadde, oluusi baba mikwano gy'oluusi tebakuyamba nnyo bwe kityo. So emisambwa gye giba bakadde bo era ebifo by'emisambwa bye bibeera byatula ewammwe. Nengende waffe, nengende wa taata, nengende wa maama, ndaba ndi ne maama, ndaba ndi bukojja, ndaba ndi wa taata, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kati ewammwe watudde lunye nti watuukidde mu maka ga mwami Kayondo era mweggamye enkuba. Mwami Kayondo ye kiwanuka, kitegedde, kiwanuka akuyita era nga okweggama enkuba kwe kweggama ebizibu. Enkuba si bizibu, enkuba mikisa, naye tuggyeyo akatuntundu kali nti enkuba ekuba. Okkuba kituntundu ekyo omuntu okujja nga jjadduka bajja bamuswanyula obuti emabega. Kyeki nti Lubaale Mukasa wakati ne Kabaka Ndawula bannannyini nsonga ezo oba ez'abajjajjaabo be bajja bakuswanyula obuswanyu emabega. Enkuba oli bw'aba agidduka ajja akutaamiridde nga yeekutte ne ku maaso oba ku bisige wano waggulu okusobola okweggama oba okuyingira ekisasi ky'ennyumba oba okuyingira mu nju. Ajja akutaamiridde ng'adduka omulabe, enkuba ng'ebadde ekkuba ng'obadde odduka okugyeggama. Kati jjayo erinnya liri nti enkuba ng'etukuba nga tuli bangi nnyo naye nga tudduka enkuba ne tweggama maka ga mwami Kayondo. Okitegedde? Kakati Kayondo ye jjajjaffe Kiwanuka. Okitegedde? Jjajjaffe Kiwanuka, ekikulaga nti bw'oliba ogenze ewammwe, sigambe wa kitaawo, ezo nsozi ezo mbiri ng'ogenze ewammwe otuukiranga matwale ga jjajjaffe Kiwanuka akuyita era mw'otuukiranga. So nti bw'ogenda mu nsozi oba mu mbiri ez'enjawulo, embiri ez'enjawulo ziba n'obuyinza obw'enjawulo, gamba nti osookera ku Kyoto Ggombolola n'ogenda ewa Nabuzaana, bw'ova ewa Nabuzaana ne bakwanjula oba mu nnyumba ya Katikkiro Kkubo. Bw'otyo embiri ez'enjawulo ezisinga obungi zitambula bwe zityo nti Kkubo Katikkiro atikkula ate atikkira, Sseruggula Miryango Kawumpuli y'ennyumba etera okuba Butuukirwa. Okitegedde? Mu mbiri ez'enjawulo nnyumba ya Kkubo etera okuba Butuukirwa ye Sseruggula Miryango, yakuggulirawo enzigi z'ekifo ekyo oluusi mw'oba olaze oba lusozi oba lubiri. N'olwekyo bw'omalanga okutuukiriza ebyo dayirekiti oba ogenda
mu matwale gajjajjaffe Kiwanuka okutuukiriza ebyamu gamba osobola okutuukamu n'akubanja oba nnyondo ye bafumulye bansumbiye ebintu ebyenjawulo bakumubikko bakumwambaza oba kkanzu ebintu ebyenjawulo bwe bityo kyokka bw'otuuka mu matwale ago aga Kiwanuka nti abatuddemu babeera balina kukwanjulamu mu mbiri ez'enjawulo. Embiri zifaananya empisa eba ensozi zifaananya empisa tezirina nnyo njawulo kuba ensonga ezitambula mu lubiri luno era ze ziba zitambula mu lubiri luli olulala. Kale nno bw'ovudde eno ng'ojja odduka enkuba weggami mu nnyumba ya Kayondo ye Kiwanuka okitegedde. Kati akatuntundu ka Bbogoya ekikwatagana ku Bbogoya kyo sijja kukikunnyonnyola. Omukyala abadde n'olusuku lwe olwa Bbogoya atunzeeko emu n'atunda ey'okubiri Bbogoya naye awo sobola kunnyonnyolawo. Olimala kutambula ne bakunnyonnyola ebirooto byo nga bwe bifaanagana. Bategeeza ki bwe bakulaga omukyala ng'atunze Bbogoya? Oyo maama Naalongo yakubanja. Kyokka maama Naalongo agiddemu ekituntundu eky'omuzimu ke katundutundu akakulaze nga maama ssente z'atunzeemu awoomerwa nnyo omwenge ayagala mwenge. Kati maama abadde ayambadde ebitundu bibiri. Maama Naalongo ate ayambadde akatuntundu ak'omuzimu. Omuzimu gwa jjajjawo ogwakongojjanga amaanyi g'Obwakabaka gwe gubadde gukuwa omweso ogwo nti bw'obanga otuuse ewammwe tebagamba eri gye bakuzaala wabula mu bifo by'embiri, ebifo by'ensozi, ebifo by'emisambo, ebifo by'obutonzi, ebifo by'oluberebere ng'obadde otuuse oyaayaananga nnyo okugabula ekita ky'omwenge okuviira ddala mu matwale ag'emizimu, Mayembe, Abalangira, Abambejja, emisambo egy'enjawulo egiwoomerwa omwenge naye ng'osookeranga mu mizimu oba osookanga gabula muzimu oba emizimu omwenge ogwo. Kakati ekituntundu ekya ssente omugambye nti toziwa baana, ekituntundu kya bulongo bukubanja. N'olwekyo abalongo tebalya ssente, abalongo balya mata, bibala, biki bwe bityo. Naye abalongo tebabogeddeeko nnyo mu bubaka bwo buno wabula kikomye ku kitundu nti abaana n'omugaa ssente toziwa baana. Era omweso gw'omukubye nti toziwa baana, omukazi abadde ayagala kumpi mwenge nga gwasinga okwagala. Kyo kituntundu ekikugambibwa nti nga tonatunula ku nsonga zonna wadde z'abaana wadde ensonga ki osookanga olubiri lwonna lwobanga ogenzeemu oba olusozi lwonna olusoosanga kita kya mwenge. Okitegedde. N'olwekyo mutambule n'okumanya, mwekuumire kumanya, mukwate ebintu bye tubagamba. Audio zino mba temuzitegedde muziddengamu, ekiseera kijja kutuuka nga temukyatulaba oluvannyuma lw'ebbanga nga lyekulunguludde. Okitegedde. N'olwekyo audio zino muzitekeko nnyo omutima, muziwulirize nnyo, mutambule n'okumanya, mulekeraawo okutambula nti ngenze kunkeberamu, ngenze kundagulamu. Bw'otuukanga mu kifo kyonna okumanya okufunye. Ogendanga n'ekita ky'omwenge nga ekidomola ky'omwenge n'ogabula, osinziiranga mu mizimu, babuuzanga emizimu ginywera wa, bw'otyo n'ogabula Amayembe, Ddungu, Muwanga, Kawumpuli, Bamweyana. Okitegedde. Obuyinza obw'enjawulo n'obagabula omwenge. Era nga bw'obanga otambudde mu kifo kyonna ng'otambudde ne bakozesa emikolo gyonna egisooka, gamba nga bw'onoogenda ku ggombolola, ogenze wannabuzaana ku kyogo, gamba ogenze mu butuukiro kkubo, bakwanjudde yanjudde. N'olwekyo ensonga enkulu oba entandikwa y'ensonga zo ng'ozitambuza weeyuniranga nnyo amatwale ga jjajjaffe Kiwanuka, mwe muli omweso gwo n'ekkubo n'ekitangaala. Kiwanuka asobole okumulisiza ebigenda mu maaso. Kiwanuka oluusi ali kusabayo ku bintu, oba akusabye effumu oba akusabye ensumbi, ebintu eby'enjawulo. Wuyo mu kirooto kyabadde yeeyita Kayondo, n'ennyondo nayo ndowooza eba terina kubulamu kubanga yeeyise Kayondo so nga alina amannya mangi: Kyewanula, Sserubwatuka, Sseggululigamba, Ssenyondo, Ssemanda n'amannya malala mangi. Okitegedde. N'olwekyo kansubire nti otegedde bulungi. Audio zino muzitekeko nnyo omutima nnyo ojja kutuuka ekiseera ng'ombuuza ekintu ekifaanaganako bwe kityo oluusi nga tokyampuliriza oba nga tokyampulira. Okitegedde. Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko mu Nnabuddu.